manyi wonyigirize nnyende tuke kiseera nejjo omusaayi tumanyi na sister wange yalinnyako n'agenda e India akole ssente ekumala emyaka 2 omuntu omu n'akimanya nti yagenze nagamba ne wanaakomawo talina kyasobola kuba talina kyagenda kukomawo nakyo my dear sister wange akazigo kasulamu kasingolo mwalinamu akafaliso kamu yanze nakoze video saagala yadde kakwota k'ettaka ku bintu bya kitange omuntu asobola okukola decision ye mu bulamu tibwe tosobola kubeera kino na kino na kyonna ekituukirira wabula nze Fahad ndi mugalanda wa Zaituni sinnaba kugenda nga sinnaba kuzaawa nnina okubibagamba nti omulabe wanga njagalize magomba tebe baganda bange Mukama yakutonda ng'oli blessed even have a talent naye olinaavayo n'agamba talina kyasobola kuba kebe ennyonyi tasobola girinnya kino kiruma naye ate mazima naye abo bennyini abawonyabonya mmange ne mulimba nakitaddemu bina bituufu buli kimu kiwe kiri mu mulimba kituufu maka gali emutundu awo genkugambye mwe baasulanga mwe yabaaliranga mwe yabafumbiriranga emmere mwe yabanalizanga ku makya ne bagenda ne basoma n'akayumba mukazi wattu maama owange kaalina akali kapolo kyakatono nako baagala katwala famire yange erimu member of parliament mulamba famire yange erimu meja mu maje Sanyuka TV kuletete Christmas kawowo ku Kalenda Hotel nemisaki Samakula Jofelkaya B2C Spice Diana Haruna Mubiru Maureen Nantume Okwinga shinge mtwale BVP mtwale ta atolwengera ku Boxing Day Sanyuka TV hasumulu de Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigatidwako Daudi Rutalo King Saha Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo awe Maya Nature's Resort shingo mtwalo gumu emizanyo gy'abaana Bouncing Castles First Painting ebyesuubo Kalabe Katende Maya Nanziga Mpigi Musareko usimanyi kulaba ku bayimbi banona nga bali wamu gwe bako bikadde mujje tulya ku sente zaffe buleetwa wana bu maintenance free obasamu sente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukula ne bibuyisaamu eggaali Misaki Samakula Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Maya Nature Resort biwagidwa Sanyuka TV Media kwoli amanya kalulumu namutebe leero tuli eno tuli wabweru w'ekibuga tetuli nnyo mu town muyinza tunoonyerezaako ndine serebu star superstar ate ng'agamba star mbuye ne Bobby bakika ki ekiriwo yaya meno tawali kisitya oyala ngamba agamba star ola bagamba agamba star oba ndi star ebyaddala simanyi sodi yangambe kituufu ndi star basiri soko bayimbire mwaka kayimba enseno nze ne mama yatwawula kensinga okwagala naye kaliko badoga bakaita anya ele ankokonyo ele ankokonyo anyanyanyanya kitegeeza enda kunnyonnyola maaso awo gye tujja maaso awo naye nga yenze King Fa ansoke neyanjule amatuufu Fahad n'eryekika ndi muyimbi wa Uganda n'eryekika soko yimbye kapati ndakapati akasenga okunyumira nze ne Bobby tuli bakika mutima nakuwa gugo ne bwe gwatika sirina ekisibe gwasooka ate byaddala mwana chali yao haje wanampuje konjagala genda yuke kunaba ko just kunaba we malankoma wanze nampelele sheja pelele sinuma wanonga kunkoto baby mpelele sheja sinumila wano maneno mchenyi wana anyamlea nenge bedatuli bachikaze ne Bobby ukakasa ndi wambogo atera amanyi mumanyi ya sotuba bachika ne wakubaka party yako nayo wetya seti ando nakwetya nze nebuka neita kune nebuka bwendi nga mazoka kuba kuba nagende UK nabuka ngende UK ne naba yes mwezo zitaulo zabuko kakasa zabuka zali zigenda gwa naye zabuka kyekiriwo wali kistya embeera bwekyo ya sanyo naku bulamu good bad no yes rejections byonna bingi Olimbo lwali lw'amaanyi actually lw'amaanyi nakati olukuba abaana babuukira nakati lw'amaanyi ate nze natandika ekintu kino lwakuba abaana ne bajja ne bakijabulula nze natandika ekintu ky'okuyimba music gwe nalenjala okutuma comic music oshegeera kati bano abajja ne bakitomera aye ne badilutingira ddala ne bakikola nga tebataddemu yadde n'okuyiiya kubanze ekintu kino kiba kiti olimba lwakokonyo lunyumira omuto
ali wakati kati awo ali mu sekendule omuvubuka akubiddwa mu biyawe omukulu ninako kyali wange Honorable Mbidde Mukasa abana bagalanya oluyimba olwo one time twaluyimbako nina ne ka video nga yekinyinyi ebigamba bimbe nenga lumunyumirwa abana balunyumirwa gundi alunyumirwa naye ne lumunyumirwa kati kyekintu kinali nyalo zimbanze nganze naye mama bani ababukira style sagala kumenya abantu manya jara nnyo kuuma empisa naye nga gye bali but anyway it's a big song bali baluteka mu category ya bubblegum waliwo n'abakolako awards ne baluteka mu wano mu worst songs of the year but it was a big song and it will be forever a good song kuba lujja kubeera omuntu anawulira ekigambo kya anya elea mase astudirawo vibe ajagamba ne kano mase mujagamba gaye kali kalina obwongo kimanya anya elea gumuntu nobeera n'okirowoozaako n'okiyimba njala genda yokke kunaabako nebanga tune nga stowe mudde okimanyi kitegeeza kya anya lulimi luva mu bwakabaka bwa Yaya Amino. That is Yaya Amino Music Empire. Era abagala okujimaja mu mutunoonyeeko wano wenyini we muzze Empire. Naye abagala okumanya abambowa abambejja olulimi lwe twogera oluli mu Yaya Amino endongo gye tukola na biki bye tukola mutunoonyeeko nga aba Yaya Amino. Gweyisa abantu wamu. Wanje? Gweyisa abantu wamu. Gweyisa abantu wamu? Gweyisa abantu wamu olubiri olwo. Isa abantu. Musoga bayina isaba okay omuzibu yogeredde eri yes yenze kati ina bantu aliwa wali ali side zao ina bantu tagala face mu camera alabi ina bantu ali chechiri yali tewali chama nchiri cha musically I'm good ndi mukute nyimba ezitali mu nyimba zemwali mu manyi nga zikokonyo enyimba nga mama my child tata future lover freedom nyimba nga ninano balingendo kuta masa onalukoze yesterday baluyita nyamba enyimba ezikwata isobola kwata ku mwoyo gobe ezogera kunze ku bulamu bwange enyimba ezebaza abatukoledde ebirungi nga bamama baffe enyimba isobola okuwulirwa isobola okusomesako kale ku baana nze nganze music yansomesa nnyo bayandaganye ensi eno okusinga ne kitange kye yandiŋŋambye oba music yaŋŋamba nnyo ebigambo ebizimba than what my father kye yandiŋŋambye oba teyantuuza nga music bwe yantuuza kale kuŋŋamba shega nti nze nayigira nnyo ensi mu music mu nnyimba z'abakafeero nga nziwulira ne mmanya ne mpulira ennyimba z'aba Bad Bobby Wine ne mpulira ennyimba z'aba Chameleon nnyimba nga zikamwake ez'aba Bebe Cool so nannyamba okujja nga buli muyimbi wano e Uganda alina oluyimba olwakabi ndumanye mu mutwe kasaluba nga it was a good song so zannyamba ne nziyigirako nange nsuubira nti essaawa zino nina abaana bawulira anya ene bakyamuka so wempita mu same road nemba kubira ennyimba nga mwana wange ntunuulira nze ndi muzaddewo tontiisa maaso sente zijja nezigenda like n'omubulira amazima nga tuggyeko bino ebyokubayimbira anya ene ne n'omubulirako ku mazima ku bulamu ensinga bweru kuba ekitufu ffenna tukimanyi era bwenna mwena mukimanyi obulamu ng'okuze ng'ofuuse omusajja oba omukyala si bwangu so kikkakatako nga gwe mama gwe taata nga nze omuyimbi alina following nga nze celebrity top 100 alabibwa abantu abangi mukama gwataddeko favor nampa ekitone ky'okuyimba nga nsobola okucommunicating eri abo abatalina ddoboozi nenfuka eddoboozi lyabwe siraba nsonga lwaki mba sikubakubira ennyimba ezo musically nze kyenalowooza nga nze ezisobola okubayigiriza one esobola okwogera ekituufu esobola okubabuulirira n'entalo eziri mu kulwana nze neebaza nnyo mukama katonda mu kika kyaffe nze muyimbi nekinene kati waliwo ensonga lwaki nze muyimbi nina okutuulawo ne mmanya ensonga eyo lwaki nze eddoboozi lwaki nze Moses mu bonna bw'oyimba oluyimba My Child olinayo omwana ninayo abaana actually ninayo abaana nze nakola ebintu ebituyita ebyabakulu sobola byegaana oba naye mba mbikoze ng'omuntu ategeera sobola byegaana abaana bomba alina
sijja bamenya nti gundi ne gundi ne gundi ayemba alina ate era nga nkyabafuna kuba simanyi tomanya bulamu bwansi tufune essanyu tomanya bivudde mu ssanyu lyofunye so abaana bomba alina era nsuubira obbazala ensonga lwaki naluyimba abantu abasinga naddala mu media bakumanyira nnyo mu kkuba ebifaananyi mulimu gw'okkuba ebifaananyi wagusuulawo omulimu saagusuulawo naye olw'ensonga ezimu oba endala gwannemerera oba tukisa ne gonzitoowerera yes ne gubanga ne saa zino wenfuna omulimu kuba sijja kulima nze njagala okukola okusinga ekintu kyalala kyonna okusinga okutuula awantu wonna wonna ne saa zino babayo abandaba nga muyina emikyalina emirimu muyina embaga zammwe yenze fa platinum eyakuba emikolo gisinga okubeera eminene egyakabi emirungi ebifaananyi ebirungi ebyakabi buli omu bye yeegomba nkyalinze nkyayagala emirimu gyammwe yadde abamu nabanyiiza abasinga nabanyiiza and of which sisobola kyegaana kaŋŋambe nti oba nali muto ebiseera bwe nakiyingiriramu kuba nali nakava kusoma nenyingira ebifaananyi and nenfuna clientele base eyali eyakabi oba ey'amaanyi tinafuna abantu nafuna omukisa n'ogukubako ku kyala kwa honorable Mbidde nga nze official photographer buli wakabi photographer ali Kampala gwekyonomanya namusanga mu industry naye nze najja ndi eddoogo nga ndi muto nga simanyi na mulimu kyeki kaŋŋambe era nkyejjusa obulamu bwange nti baklanti bange oba bampanga emirimu nabako kyenyininyini kyemmanyi eno video bajja giraba bagamba oyo Fahad yali akuba ebifaananyi nga muwombeefu wampisa alijoli naye obuzibu bwe yalina bwali bumu nga tagaba bifaananyi so that's why nagenda mbaluzinga mpola mpola ate ng'ogyeko n'ekyo waliwo n'embeera era endala eyajjawaawo ng'embeera eyo era ya still ya famire yange biri awo naye ng'ebifaananyi byo nkyabyo kuba n'emirimu ngyetaaga naye munaye bwe giba tegizze nkole ki bwe giba nga oli yagikutte munaga nkikolere ki but then bwe gijja insha Allah Mungu ajja kuba wakisa nja kukola oba ndi mukozi njikola era nja gikola nze no ndimo njagala nnyo otegede ku kyokukola njagala nnyo okukola twenza n'okusulawo yo kamera okyagina obutalimba banga namala mbifaananyi nagulamu kamera emu yali 60 ba photographers sisobola balimba bakimanyi bakyali banga abaliyo ba Sami ba X events ba Nibon ba Brian yeah they know nagula kamera emu yali 60 kugambe nali muto nali muto mabega like 2017 18 yao natandika kukola 2016 yeah ngavude kusomero so 2017 18 19 baba nina abantu bange kanena abantu bange already pocket ku ikotori yeyo nali it's a big click it's a good click baina mu sente zawe group za bakiseka ona zona nazifulina mbifaananyi naye mama but then otula ngolabyeko ku nsi ngolabe gundi yakoze kino ngolabe kino nakino kitambula kitya nobera onolaba esawa zino nzisijja kulimba yes ndi wansi ndi mukwavula ndi kumavivi sinaba kuddamu kuyimirira nate sisobola kubeera onenemala musumi tisijja kuddamu kuyimirira sobola kukowa kusaba buyambi asobola bumpa sobola kulemererwa kwogera nti bannange enjala ennuma ndi bubi nti bannange sirina wensula nti bannange sina mu mitwalo ebiri sobola lemererwa kyogera lwansonga nasembeza Katonda mu bakabaka kano tebalimba yes tebalimba so sina songa lwaki mbalimba sina songa lwaki pretendinga monsanze ntambula mbadde nveri waka wansi nempita omuno ngazija ntambula ate nga sebise nga sebikiride nga abantu bonna bandaba nti sina motoka ndi bubi oyo yenze kati kamera gye wali oguzeemu wagitondayo kugambye yali 60D kati 60D zaliwo mu myaka gya 2017 18 kati 2020 20, 21, 23 waliwo 60D 60 Mark 2 6 so eri yali yadda nnyo najiguza na divorce matovu najimuguza divorce gweyagula kamera yange ya 60D ejikuwa mumeka alla oyajipa buserebeka abaza gwa nayo simaina kubaza divorce naye kanjakubanja naye divorce naye kanjakubanja gweyagula 60D yange nesijugire bana jimuguza sente ne speed light kawo yanatubba bana naye nga byebyo efana byo nkyabirimu kamera yali yagenda najiguza divorce so byebyo oba kuyimba kuno ewayingira mu kuyimba n'okuba hit n'ofuna amalala ng'abayimbi abambaga kigambibwa mbu afuna oluyimba oluli ku top amalala gajja nasabanga nnyo Katonda n'emikubera n'amalala
sijja kugamba nti sigalina nendowooza abandi okumpi basobola okugamba nti either King Fire alina amalala oba talina malala. Sagala nnyo nze nzikiriza nnyo muntu kyaba ayogedde n'enkiwa n'ekitiibwa until nga yekennyininyirira amazina yekuba mu mutima oba mu bwongo n'alowooza ki ekituufu kyali alina okulowooza oba okwogera. Simanyi oba nina amalala naye suubira nti ngalina. Ekyo kyo mu byo nemba ngalina nsaba muŋŋambe nti ngalina. Nemba ngalina era nsaba Katonda nnyamba agatwale nga tegannaba kunja kuba mabi. Sigaagala era sobola geesembereza n'abagalina kuba mbaddeko nabo bakyali bange abagalina nga bayimbi mu balaba era weebali naye tetukyakolagana nabo lwansonga mu malala. Yes. Waliwo kikigambi osabira wa pastor kijengo? Sisabira wa pastor kinsaba Katonda wabula wensobodde ofunira emirembe mu kaseera ko wensinga okulaga. Mbeera nnyo wa pastor Bugembe ebiseera ebisinga naye kyaki gye nasooka okugendamu nga church bagita synagogue eya Prophet Samuel Kakande. Yes. Nagigendamu nga nkyali muto nzijukira ebiseera nali ngendayo okusabira mama yantwala okusabira bibuzo byange bya P7. Nembikola nga walaba bwali mwaka kisi kyagujjukira. So ekyaki gye nasooka kugendamu ne mmanyira okusabira eyo gye nayigira okusaba gye nabeeranga ebiseera ebisinga nalabangayo ebintu bingi nembeerayo akabanke nabeerayo ensi nemala nate nentwala nenzibalwayo nembako gyenkasuka eyo nembeera eyo. Recent babegako this year nzandika okuresuminga church yange mpola wa Pastor Bugembe eyo ngendayo days naye nga on a daily nga ngenda kwebaka nsaba biseera bimbaddemu mbembeera ne diva mukwata mu mukono bwenti naye nankwata mu mukono netusaba Katonda bisigadde ne tuba tunayadde ebina abajja bimala. Ensi bwe yakuzunzizaawo ebiseera engeri gye wali ovudde wansi ng'oli mulokole tiwagendako mu ssabo kuba bagamba abayimbi ngiddemu Mungu antwale tingenze wa musawo muganda nze omwana omuto ng'ogyeko nze omwana omuto nga toleddeko mu by'okusaaga naye obutalimba siriyingirangamu era singa nalingiddamu nali ndiyingiddemu ne siriyingirangamu ate sisuubira nti ndiriyingira. Tomanya nsobola oddiyingira kuba essabo kifo kya kusabirwamu sabiro. Yes. Naye kisinziira ssabo kiri ogenzeemu. Waliwo essabo lyoyinza ogendamu nga lisabira bantu kufuna bibi nobeeramu essabo lyogendamu nga lisabira essabo lya kuwonyezebwa. Yes. So byanjawulo ssabo kiri oyingiddemu. Okuba oluyimba Kookonyo lwakolera gwe nga gwe n'ofuna kasente? Sijja kugamba nti lwankolera kubanga ngenda oddukuba nali mu management. Kati olunaku lwe nagenda obanja sente za video ate manyi sitaani ono mubi sitaani mubi yalabbe ng'ekintu si kyakuba tekiba kyakuba zizimu ku ngombo zentambulirako kyange ekitagenda kuba tekigenda kuba newenduubirira ntya. Akaseera kengenda okukwagalako mukyala wange sikamanyi wabula kyenina okukola kukwagala mpaka akaseera ko nga katuuse. Kyenali nina okukola nali management ebiseera ebyo olunaku lwe nagenda owa manager okugamba manager tujjeyo video nga zige amaze ogita olumba lugenda kufa. Manager ndoza alinamu ebizibu bye naye ekyanga n'agamba nkugobye ne music yantamye muvuddemu naye nga ayinza okuba yakyogeza busungu mu kaseera ako naye it affected me. Tenali ndi mu management kati nga nina okweyimirirawo nga omuntu. Yes. Okuva olwo nayimirirawo nga muntu nga nze. So nandibadde mufunamu nnyo singa nali nkyali ne management oba nali n'abantu abankwatirako. Kitegeera even right now sidanga nfuna management badde nga sijagala nsonga nali njala sooka kumanya na kuyiga. Singa nali n'abantu abankwatirako nandibadde mufunamu ssente. Kye nalufunamu kye nnyinza odwogerako kye nalufunamu it is the fame. Yes. Naye nga money ekya ssente sijja kulima nafunamu yadde n'ebibiri. Nafunamu ezimu. Sijja ngambi ntisafunamu yadde n'ebibiri mba nnimbye. Nafunamu kukuba nakola ku share sooka ya Equatorial bakyali bange nabajja ne bampagira ne bampayo kasente ne kanyamba ne ntandika okupangisa akayumba awo jukira nali nvudde management njimiriddewo kati okwebeezaawo ng'omuyimbi that is kyekintu ekisinga okubeera ekinene. Era bw'obeereyo bwoya ng'olaba ka video kano mututye nnyo ffe gwe wawulira mu 2019 ng'okyatuwulira nze ntya nnyo ba Fik Famyaika ntya nnyo ba Kenzo yadde sinyiza okuba sikkiriziganya nabo somehow
Nja nnyo ba Bad Bobby Wine, nja nnyo ba Chameleon. Bakabi. Si kyangu okwemaintaininga ng'omuyimbi. Si kyangu okwemaintaininga nga celebrity e Uganda. Mu ndongo yaffe etaliimu ssente nti oteekayo endongo ng'osobola ogifunamu ssente ne ssente online. Niyo mwana nakola oluyimba ne luggwako nga nibadde asobola okufuna miliyoni nga 20 nga zivudde online naye nga tafunye yadde ebina. Olwa system enfu, olwa system emboofu, olw'obutamanya, olw'abantu abamanyi obutabuusa batamanyi. Neweekanga okoze loss oba omwana mulaba nti gundi yakuba oluyimba olwakabi naye kati mulabe biva ku ebyo ebintu. So natuulaawo engamba kansoke nstudying oba nsome manye endongo eno eyinza kutambula etoyinza kugonda etya. Nsobola okuddamu okuba ennyimba za vibe. Nzirina nnyingi noziwandiika nzirina abo bakugambe ba Vigo ba rap ndi miyaji ennyini miyaji producer wange naye asobola okugamba nzirina tuzirina nnyingi naye olwekyo bayita okuzimba baseline oba omusingi. Mama wange bino byonna bigamba yabinsomesa kati ebinga ebya baseline n'okusimba omusingi. Ayina akayimba kwe kabeeramu bakazimba omusingi baguzimbisa lufu. Mama ne bafuna sementi ne baddamu ne bagumenya ne baddamu ne bagira sementi kati side na nesiga ne bayo lufu na ne berayo sementi. Omoyo olufulumanyi olufu lukosola okola nga sementi luki lufu olufuufu baluta lufuufu yes lukosola okola nga sementi ndogatta block ezo ne zigumira ddala. Yabisomesa so kwacho bayita baseline tezenganze gamba naddayo nsoke manye endongo neyinza kutambula eteyinza kuwooma etya. Gwe mulaba nga biri weird nga kiri upside down nga abaana abakabi ate be batalina gye balaga nga abaana abakola ennyimba n'olya nti omwana yakoze akayimba akabi bannayo omwana ayimba bulungi omwana ayina eddoboozi nga ali eyo ali mu kulya mayirungi ge neno weeroli nga yagambye nenga agirina nga baba tolina kyomugamba nga yagirina nga yekuba. So beera onobako byopimamu n'otunulamu n'ogamba wano wenna agendawo siitomere nsonga lwaki nze kaspeedi kange kaliyawo nze ne controllinga yes kuba kunyigamu nsobola onnyigamu nemaani neekomyawo sirina speedi ya muntu gye ŋŋenderako. Ova mu management ogenda okweyiya otandikira muzigo gwa ssente mmeka ye kati kiri kitya? Essaawa zino nnyinza okuba sirinawo ensula naye natandikira mu nnyumba yali ya mitwalo 4 nga nvudde management awo nno ndi muyimbi ana gye mmazeemu nagibeeramuuko omwezi gumu nenjirekera kyali wange being nali maze okukola show nenfuna endala gye nafuna yali ya mitwalo 6 yes nagibeeramu ngibadde mu mwaka mulamba byebyo. Kati essaawa zino osula wensanze awanyanguyidde ekyatuukawo kweri ennyumba ey'enkaaga gye wali ozeemu obadde ondaba nnyimbawo kugambye ebifaananyi ebyatuukawo mbikunnyonnyodde kitegeeza omulimu gwe nali nsigazza kuyimba. Zeno golaba manyi okusiika paani sumbuusa buli kyakulya nsobola otambuza engatto manyi okufreezinga ebyennyanja ebyo nalimba nenkoze ebyaddala nkoze ku mirimu mbimanyi naye akaseera ako oba akaseera kano kendi mbadde sobola bikola ensonga nzikiriza nti ndi talented and I can make it bwe nneemerako ennyo. So nekinawa kinetagisa kusuula ku street nja gisuulako nkola endongo nekinawa kinetagisa kusuula ku street ngenda gisuulako. Ono obudde tolina woosula ebyokulya byo bijjawa byolyako anyumiza gwako nze ndi muyiribi nina akayimba ne Charlie wange bamuta Alan Hendrix tabani wa bebe cool bakayita ndi muyiribi twakayimba nno ddamuuko myaka nga 2 emabega naye nabika tunatera okukata ndi muyiribi nina emikwano
nina abankubira ku busimu ne bampayo akalimu in a month oba nga bubiri oba nga busatu in months ne surviving mpola mpola. Yes. Kati abaana boyinako ogambye oyina abaana bo babeezaawo otya? Ndi musajja. Ebyo byenina okufeesinga ng'omusajja. Nti mu buli mbeera yonna yonna oba sirina wensuula oba sirina kyakulya bo balina okulya. Bafuna ekyokulya era balya. Ate balina ne bamama baabwe abaakabi abasobola omumanya nti embeera yayamino si yakabi nnyo ennaku zino. Si yakabi nnyo ennaku zino ne babeereramu cause musaayi gwabwe musaayi gwange. Yes. Waliwo kavidiyo akatrendinga tugendeko kavidiyo akatrendinga ng'oli tugamba oli mukulajana oba ng'oyagala buyambi ku bya family soko tunyonyeremu katini ku bya family then nga sinabagenda ku bya family okiririza mudogo ndijeriri nze nganze sirikiririzaamu soko olire kyenkubuuziza olikiriza nti jeriri biwulira mbu jeriri naye omanyi lwaki sirikiririzaamu nze nganze tebinnantuukako. Okay, yeah. Kati ayinza kuba tolikiririzaamu anda tulinamu abantu nga ggwe tulinamu n'abantu abakkiriza nti jeriri nga kyali kibatuuseeko. Sijja kugendayo sijja ddiwaayiriza nange sijja kugamba sagala ddigamba nti lyakabi kuba ne weriba lyakabi nze terinsobola terijja kunsobola. Bazuka zizze bazuka bazisindise naye mulimu abamu ku ffe nga twazaalibwako balumya mitwe riba nga mwana wa maama tulabyeko ku nnaku tuke ekiseera nga omanyi wonyigiriza nnyo ennyinde tuke ekiseera nejja omusaayi nti omuntu wakunyigiriza nnyo tuke ekiseera nga talina kyakusalawo be bantu kati kibeera kiri tuwe otuke ekiseera nga talina kyakusalawo oba owanika you either fight ku mujaasi asembayo oba owanika. Kati kansoke nkutwala ku story y'abantu abawanika nti nze nakoze kavidiyo ne ngamba nti nze mu Galanda kitegeeza abawanika mbalabyeko. Ndabyeko ku bawanika naye abawanika bakulu bange bawanika n'olaba nga bakomekeredde either mu bulalu mu buwalagi mu bwavu mu kubonaabona mu buwuulu nga bawala baganda bawala obalaba bali awo ku lujja tebafumbirwa. Basingle mothers babazaala muza ne babalekaawo. It is not normal. Kati kankuwe story entuufu gyeva gye biva ebirala nje bikuwa mu maaso eyo. Nze kitange ennyumba yaffe oba we yali abeera awo Mutundwe bonna munaba mwinamu obudde nsobola batwala n'embalaga ennyumba yasinga 12 na kati weeri naye saagibeeramu okonze nga nze nakulira awo ku Semuto Road awo mawala awo. Zebange era inamu akasente nti ne bemba kutwala ku kyalo essaawa zino bamumanyi ng'omusajja eyatikkulanga bazanga Sahara oba Sahara 1200 omumotoka obwo Sahara buli Friday nga katikkula amatooke nga famire yaffe yesinga okwegombesa n'obugagga. Yes, yali alina ssente yali manager wa Barem yali wano nankule bali bagita Florian abaliwo mu biseera emyaka gyabwe egyo bagimanyi bali bagita Florian kati ankolaga musajja yali ki kugambya amaka gali kuyika 2 nga gali awo nakati gakyaliwo Mutundwe awo. So alina mwaka sente naye nze nakula naye nagenda okula okutegeera nga ate nze nsiika naye sumbuusa mu kalumu mu bulumu bubiri maaso kaduuka mabega gye tusula nga tetandise kyuka awo yali yatandika ddo kyuka kati awo enkunyumiza awo yali yeevuunika akacupa kasobola okwevuunika bwe kati awo yali yeevuunika dda nga akacupa kali kugambye omusajja yali alina amaka Mutundwe ekisinga kiriko ennyumba erimu ebisinga 12 nenkujjayo nenkutwala ku level nga waali ali mu kaddaboluumu siika sumbuusa ne mutabani we nga mutabani we alina okukira ku makya siike akande ngano mukadde atasobola kukanda ngano akuma omuliro alyoka agende ku ssomero mulalike muzeeyi ng'atunda busumbuusa kaduuka awo bucapati bupaani nze embeera gye nakuliramu naye ate nga nzijja mpulira nga nzijja ndaba buli kimu nga nkiraba. Nze nina baganda bange basomera ku Zodi Kampala Ziseta College zibiki those big schools
ekifaananyi kikusiigira kati ekituufu. Famire yange erimu member of parliament Mulamba. Famire yange erimu meja mu magye Mulamba. Eyo teba small of family. Okusinziira ku nsi gye tulimu. Okitegeera. Kiraga nkulaga yes, byonna tebyaliwo ebyo oba abali mu complaininga balina ensonga lwaki ba complaininga. Bwe nze nakoze video saagala yadde kakwota k'ettaka ku bintu bya kitange waali naye abantu bavudde nabagamba tuleka twagala kulwanira bya ttaka wa bya kika. I want you people to follow this story. Nolimba lwe nakoze nabagambye nga sinnaba kugenda nga sinnaba kuzaawa nnina okubibagamba nti omulabe wanga njagaliza emagomba ate be baganda bange ate nga entabwe yava ku bakulu ate nga entabwe yali y'abakulu abato tetwaliwo mbwe entabwe yava ku taata kufuna mujja we. Olimba ngenda duta and ngenda banyumiza stories. Simanyi ntambula ne bakyali bange ebiseera ebisinga gye ntambulira oba gye naabeeranga nasobola obeera safe nja beera safe aba siri safe byansi. Death is part of life. Naye okubonaabona nga tewatondebwa kubonaabona it is not. Mukama yakutonda ng'oli blessed. You even have a talent. Naye olinaavaayo n'agamba talina kyasobola kuba keba ennyonyi tasobola girinnya gwe tunula olabe. My dear, kino kiruma naye ate mazima. Era bakyali bange bonna mbakone bana ennaku z'omwezi nga 10 Banli ajja Abu Dhabi. Banli ya Uganda yayimba kayimba kabaddaza amazaalidde. Bwoya nga Mukama yakutonda ng'olina talent ng'osobola oyimba olimba nga mama nadukaabya omuntu. Osobola oyimba nga kukunyo n'osanyusa omuntu. Ennyimba nga zi My Child, Jinika, actually chemically sincere and cute. Zona nga zikuba nze nakola oluyimba lw'abatijja kyo actually chemically sincere and cute. Luyina challenges mpitirivu. Mu nnaku nga 3 wali 33.5k challenges, not even views, challenges. My dear, nzo kimanyi sininyanga okunnyonyi ate nga nkimanyi lwaki sigirinyangako ng'omuntu yakiŋŋamba omuntu yakyogera ndyota girinnya tasobola girinnya. Okimanyi nina sister wange yalinnyako n'agenda e India akole ssente ekumala emyaka 2 omuntu omu n'akimanya nti yagenze nagamba ne wanaakomawo talina kyasobola kuba talina kyagenda kukomawo nakyo. My dear sister wange akazigo kasulamu kasingulumu alinamu akafaliso kamu naye biwanvu nnyo. Nze nkugambye omuntu asobola okuba nga wazaalibwa ali blessed ng'osobola okuba nga weekolerera nga osobola okufuna buli bulungi bw'oyagala nga Mukama yakikulekera naye omuntu n'agamba gwe tosobola kubeera kino n'abaako byakola n'otakibeera. Nze nkugambye bayimbi babadde muze mbalaba kuva wenna kubaziko batomodi bansanze nkubeziko okonyo buvailota bwani bonna batabani bange bonna nga obumanyi obujidde mu regime obutandisenga obulabe nti endongo esobola ku TikTok ne bukisa ku TikTok bonna regime eyo yonna bani bonna bazirinye gwone ko nze njirinya siga abantu ba promoter tebandaba nene promoter yennyini abeera awo nga kitufu akimanyi King Fai ayimba wakabi nga tamwina ako birowoozo oshegeera nsonga waliwo ekiwugula ekimuwugula n'atwala omuntu nga alina oluyimba lumu. My dear, nze nsobola okuyimba essaawa namba ku nnyimba ze nnina ate ng'okuyimba essaawa namba abali bandabyeko nga nnyimba bakimanyi nnyimba banyumirwa koza amaperformer sobola kubeera ku stage n'otasanya kubanga otanyumirwa ekyaraamu. Naye omuntu asobola okukola decision ye mu bulamu nti gwe tosobola kubeera kino na kyonna ekituukirira wabula nze Fahad ndi mu galanda wa Zaituni
mama wange saawa zino simanyi oba munagenda otta vidiyo eno nga ebya poliisi biwedde naye abo bennyini abawonyabonya mmange ne mulimba nakitaddemu byonna bituufu buli kimu ekiri mu mulimba kituufu mu maka gali emutundu awo genkugambye mwe baasulanga mwe yabaaliranga mwe yabafumbiriranga emmere mwe yabanalizanga ku makya ne bagenda ne basoma mwe yabalabiriranga nenga ne mama waabwe yali alina amaka amalala naye nga bo baalinga wa maama abazaala bw'alivaayo oba bw'avaayo n'agamba nti oba bavaayo ne bagamba nti yalina gwe yali akoledde kino nakino nti n'akayumba mukazi wattu maama owange kaalina akali kapolo kyakatono nako baagala katwala ebirala ndibibagamba naye mmaze eyo nno yembeera gye tuliko wano tugenda batumuza mu paati 2 alina ebintu bingi ebyokwogera lwakuba bagamba akyali emotional nnyo tugenda batumuza mu paati twajja bba tugamba buli kimu mu maaso awo kabamala omaliriza ebya poliisi mubeere bulungi mweraba